ya mwana mwana gwe bayita Sophie Tebi oba oyinza omuyita Namutebi Sophie nga mukozi ku radio era nga senga ku TikTok asobodde okuba ate nga abuulirira abakyala ab'enjawulo n'abaana ab'obuwala abalindi okuba ate nga bayingira obufumbo n'omukwano kati nno byamubijjidde mbitandikireho bonna bakwano bange naye tewali kyakkola. Kivumbi Jamiru ono nno munywanyi wange ennyo Kivumbi Jamiru ab'ekyannamukaka mumanyi omukulu ono abadde nnyo atambula nnyo n'oluseregende lwa Vice President sekandi omukulu oyo kati bamuyita Kivumbi Jamiru. Omukulu no bafunye obutakkaanya n'omukyala gwe bayita Sophie Tebi. Sophie Tebi no yasinga okubuulira abafumbo ku radio naye obwenzi nti bwamugobeza mbufumbo. Byatandise bitya? Wuno Jamiru ategeeza ensonga zonna nga bwe zitambula agamba nti ennyumba ye yali yagifuula ekitagasa obutamuwa kitiibwa n'ebyo byonna mwana w'ekyannamukaka ono Jamiru nno Kivumbi Jamiru nga bwe nkutegeeza nti abadde munene nnyo ng'era n'akasente ndowooza kabadde weekali abadde yaka Jamiru kabyeyogerere kubanga muyinza obbintuuzaamu Jamiru wuno ab'ekyannamukaka mummanyi ayagana kujja ku bwe mupi wuno agamba ati omukazi ono protectinze nnyo ebintu bingi omuntu atalina mpisa ayisaamu omuntu w'amaaso nze bansuuziza mu kkomera oba ebintu bino ebyekisibu bintu ki byenyiza okugaanira nentuuka okusibwa olwo n'omukazi atwale ku kintu kyayagala buli kimu era mwogera linnya naye agende wawe bamubuulirire toyinza yisa muntu bwotyo toyinza yisa mu maaso bantu bwotyo nze Jamiru Kivumbi tubali tuli mu piyodi nga tugenda mwaka Sophie Tebi ebintu byayononese. Jamiru wuno ategeeza nti bamusibye n'omusiba agamba nti yamusibizza Sophie Tebi bamusibye nga bagamba nti yabadde amutulugunya nese omukulu Jamiru Kivumbi yabiwakanya agamba nti nsonga ndala nayagala mukyala wange naye amazima ntuse neko okuyisibwamu amaaso kususi okuvumibwa kususi tosobola kukeera ku makya n'onsibisa gwani who are you muŋŋanidde ebintu musimaye mufratininga okumutusaako obulabe natuse bambambye buwami ne banjako essimu ne bazijjako nga sina nasobola na consultinga bakanso bange kujja kunyamba ekiro ekyo yaani eno ensi gye twetaaga okubaamu eno ensi gye twetaaga okubaamu bayagala ki buli kimu akito eno enjuba yina akagimuzimbira era nagimukwaza leka nawe Jamiru lwaki olimba aya basi abaana b'e Masaka beetwale mpolampola batubuulira era omukulu Jamiru Mbusungu obw'amaanyi agambye nti ebintu byonna bitwale ennyumba yagimulekere byonna bitwale n'agambye nti ennyumba yagimulekere n'avaamu bw'atyo abatanabala kwezaawo myezi 3 nga giyingi nyumba mpya njiteeseteese njimu wadde abeeremu gine batenaba nakuggwanga ebisigadde bigenda kuggwanga mwali atwale buli kyayagala ebintu bakola bikole naye ekintu ekyasinze okumalamu ejjoboona ebirala nasobola bigumira toyinza kummanyira nonsibisa kiki kyenakoze misango ki gwe nakoze newe ngenda omuntu asobola okugjayo engoye z'abasajja eziri modrop leka ngeri nasirika genda modrop ojeyo akaveera olabe azeegaali mumulowooza okusirika bikutegeera aya basi oyo nno gwe bagobye yasinga okubuulirira abakyala ku TikTok bangi ne bagumira ku ye naye newe tebiteredde wulira atutegeeza omukulu Jamiru amutegeeza nti agendeko ewa ssengawe ayinza okuba yapapa okuvaayo kireka bibakola si babeera anyway simufollowinga nnyo era simanyi ki byakola naye wabanga ayina byabuulira ate nga akola bino namusiikane nga omuntu wasiikana abantu bonna ne tutegeeregana nga mmanyi funye muntu munnange paka wantuusiza mu kkomera bambambidde bwayi teyampisa kugenda ku lanchi conversation nangi natwogera bulungi bulijjo yampisa kugenda ku lanchi olwatuuseewo ne bampamba bwe bambamye ne banjega essimu ne ba off ne bansuuza mu kkomera nasobola kutuuka kutuukira looya wange ewakiso yankubidde olwatuuse ne bankwata tebampise koti jangu ku musango guno yagamba atya nebo gwani ayo gwani nze muganda Sophie Tebi ono omusajja mubbi nnyo nga w'okiwulira watayinza okudda bakuyisani amanyi aya basi bikyagenda mu maaso lwatambudde netuukana wano wulira nina conversation nga Sophia ngamba tugenda kujja kutereza ebintu bino njijeyo soje nenjiraga abantu okitegeera ebintu byemusitwa mulina isiti yabyo ekakasa nti oli yabigula balina ne risiti abo mama Teddy omusajja abatalina buzibu owa ebintu bibafulumya gwe yabigula omukyala yabigula ennyumba yonna
agitutte. Mukulu Jamiru wuno akyategeeza asindise obubaka eri Sophie Tebi ne babuulirira. Omuntu waka wiiki emu n'afuukira ampisa ng'ayisa oba akantuntu. Teri muntu ayagala yisibwa mu maaso, teri muntu ayagala yisibwa bubi. Ekyomukwano kiveeko, ekyomukwano kiveeko. Ekintu kiba kigaanye kiba kigaanye era mukkiriziganya. Okitegeera omukwano guyinza obubaawo naye n'oba oyagala otya omuntu otuuka n'okita. Teri muntu gw'oyagala akwagala akutusa kukomera. Ekkomera bagamba nti yentana y'oku nsi. Nze bukyaŋŋambawo ne walanya ebintu by'ekkomera. Who are you okunteeka mu kkomera? Bwe Sophie gwani kiki ennyo kiyinza okubanga kinnakukola okuntuusa ku ekyo. Ebiro byonna byonna yalibadde aliko natazanyira ku bulamu bwange. Ankulu ekisiraani ebbanga ddene mbadde mu bintu ebyekufaananyirizaamu ebyo eby'obuvuyo nefuba okulaba nga mbyekweka. Naye kati noteeka mu kkomera mbina ebintu eby'ekisiiro. Abadde mu wiiki ngatambuzanga wiiki yawe buli kintu kyonna kye yeetaaga. Era nvuddeyo ku poliisi kubanga poliisi embuuzizza nti biki kyeriwa ey'ebintu ebigenda genda. Nengamba buli kyeyeetaaga kyawulira ayagala. Ne baba ayagala kukuulamu geeti agikuulemu agitwale. Ne baba ayagala twala bintu byonna ebintu babikola bukozi. Tukola bikole. Mbadde sikimanyi nti asingawo ku myaka. Okwetegereza abantu era abali eyo bategeeza ebintu bino. Wetegereza omuntu nagenda wala. Sooka omumanye abantu bambala ekintu kungulu nga munda mulala. Munnange ono yankwega ekyokungulu nga munda mulala. Kungulu mulala munda mulala. Emize mingi ennyo ennyo. Nze ni musajja muganda. Ebintu bingi nnyo ebimuliko bisinza kwogera. Addeyo waabwe bamubuulire yeteze n'okwetegereza. Aboogera kuba ex baabwe kale abatwogerako olw'okuba munange tweyagalako kati nafuuka mubi anina yatomera okufaako obufi. Naye wali watomera taata maama, naye wali watomera gundi mukazi wali wamutomera. I don't know why someone can think he or she had no value just because you were once with her. Waliyo munange omuntu ali proud olw'okuba nina oba ali akulina oba alina omuntu omulala. Yes, weeyagalako naye, that's okay. Naye akyalina amakulu nga naye bw'omugamulabamu akyali mulungi nnyo, akyali mubalagavu era akyali mwana wa buwala, akyali mwana wa bulenzi nga naye bw'omulaba. Bwemubamwa ebyammwe naawe byagaana si lutalo. Relationships do fail. Nabagamba bwe tuba tweyagala we either expect a breakup oba marriage. Olaba n'abafumbo baawukana. Nate gwe boyfriend ne girlfriend. Tulekerawo okufuula bannaffe abatwagala oba abaagala ku bantu betwayagala nti bo tebategeera.